tokkirizibwa kujja mu lubuto, tokkirizibwa kukozesa family planning okujjako ng'obukwakulizo obusatu butuukiridde. Akasooka family planning ekisooka biidhini zawuji, omukyala akkirizibwa okukozesa family planning nga bbaawe amukkiriza. Akakwakuliza ak'okuba nti omukyala okukozesa family planning bbaawe alina kumukkiriza, olaba nga akatalina mugaso, naye ngenda kubuulira amasala gamu olabe nga kalina omugaso. Okuba nti okukozesa family planning bbaawe alina kumukkiriza, olaba nga akatalina mugaso, naye nsobola okubuulira amasala n'olabira ddala nga kalina omugaso, ngeri shariya yalengera wala. Alimuhimu katumala okumala. Akakwakuliza ak'okubiri kwe kubeera ng'omukyala oyo lan yatadarrara ajilan au ajila, nga tagenda kufuna bizibu oluvannyuma lw'okukozesa empeke ezo oba akaweta oba methodi yonna endala, nga tagenda gifunamu buzibu ku ssaawa zino oba gye bulijjo eyo mu maaso. Naye batono nnyo abazikozesa ne batagamba nti zirina side effect, batono. Akakwakuliza ak'okusatu ng'omukyala agendereramu ki tahdid an-nasli walaysa qati' an-nasli, ng'agendereramu tahdidu an-nasli, an taqsuda al-mar'atu bidhalika tahdid an-nasli. Tahdidu an-nasli kitegeeza ki? Ku spacinga tahdid, kankomeko wano biseewo emyaka 3 nze muzaale ekyo kya tahdidu an-nasli, ku spacinga nga tagendereramu qati'u an-nasli, kwekomeza ddala titaliddayo kuzaala. Bamugamba empeke za kwekomeza ddala oba za kuspacinga. Bwe ziba za kuspacinga kikkirizibwa, naye okwekomeza ddala nedda, okuggyako nga biidhini atibba, nga abasawo bamukkiriza nti tuweekomye. Bw'osukka wano noddamu ne tukulaba muleeba, tukujja muleeba ng'oyingira nkoowe, kati awo nga bamugamba ekyo alina okwekomeza ddala, natakola ki? Nataddamu kuzaala. Taibu, lwaki abamanyi bagamba nti omukyala okozesa empeke alina kumala bbaawe kumukkiriza? Olw'ensonga waliwo amasala agayinza okukosa omusajja nga senga teyakitegeera. Ge masala ki? Inda talaq, senga amuta, senga omusajja ata omukyala namugamba kati nkutadde tokyali mukyala wange, ayina okumulabirira 3 quru, emyezi emeka? 3 ng'amulabirira ng'ali awo tannafuluma mu nnyumba. Tayib, kati omukyala bw'akozesa empeke ezo, ahyana hadhihi alhubub kad tamna'u alhaydha, ezo empeke zisobola okumulemesa okugenda mu nsonga zaabwe. Omwezi ogumu n'azimira n'amala emyezi 2 nga tannagenda mu maaso, tannagenda mu nsonga. Oba okiraba? Kati abaddewo okumulabirira emyezi egi, buli gumu gugattemu 2, kale guli ogwokusatu n'akumalira ddala akajanja, ndowooza oba amira buva ddoozi n'ayisaawo emyezi 3 nga tagenzeemu, olwo oba wakamulabirira emyezi emeka? Ekivaamu nga topondooka era alinga gwesitanga, fumba ate nakola fumba togenda nga tomuddide kumpaka. Kati zino empeke buli lwazikozesa neziremesa haidha okujja, asobola okubeerawo emyezi 3 nga tagenda mu nsonga. Ogwo ffe tulinda kugenda mu nsonga mu shariya tulyoke tubale nti ogwo mwezi gutya okwo kutukula kumu. Jukira kati yamaze eki anti temuggwa kuta mugobagoba nnyo abakyala nabaseka bweyeraliikiridde banenseeka akitidde kankive nako. Naam, Allah tabaraka wa taala wamma agamba seka guggwa seka mumamuleke yatidde okweyaga nti banne bwendigwa ku kikosolo ky'omukazi ngoyo nga ndiba ndabye bannange nga ndiba ngudde kuyoleke bali eyo beeseetinga buli bukodyo babufuna banne bw'omuntu awaseewa buli bukodyo babufuna ne muno mudaasa zaffe bafunamu obukodyo. Kati waliwo ayinza okuwulira na weerekerera awo ate nemba nga nze ndeesezza hama, kati bakadde baffe bagitanga zamba okwogera ekyo ekintu ngaga nti weebalege antanga nandaba abahaji abagenda mu hijja batera okukozesa empeke ezo ne zibayambako okuva mu mikolo gya hijja nga tebagenze mu haidhu, kubanga singa agenda mu mikolo gya hijja n'agenda mu haidhu n'aba nga takoze tawaafu al-ifada ayinza okufuna obuzibu. Kati abamu okwewala ekyo kumutuukako baba bagenda mu haidhu mu hijja bamira empeke ezo eziziyiza abakyala ne batagenda mu haidhu,
ne bavaayo nga ali malidaadi nga mmere ya muki ya mupunga.